nze namba gye yatuwa yeringa eya agent eyamutwala musajja bamuyita Patrick n'essimu ye tebangako okuva bwe yagimpa tebangako naguno gujjwa kitegeera nti oba mukubire abantu bangi abakyala bangi sinzezeka we are almost like 100 ukitegeera n'abatwala bangi no 10 luwera olw'Abannayuganda abagenda abasajja luwera. Kati mwalimu okuteekamu esente nga bwe tuwulira nti oteekamu million bweziti oteekamu bweziti ogenda egindi oba tebateekamu ebyo no byalimu kuba ye bayaga yatagenda Russia yali agenda Australia era yateekamu sente yateekamu ngamme nze saamanya kuba nze naye nze kubanga nagamba saamanya nti agenda naye nga okusinziira ku sente ze yansabanga asooka ompeeyawo akakaddesi kati nze mu mind yange bwe yagenda nakirowooza nti ze yali akola ki yalinga ateekangayo kola fenga ffe tewali kye tuyinza kola okujjako nga Museveni asaasidde nayogera ne bali abantu mulinamu okutebereza nti gavumenti ezobanga ekirinamu omukono butereevu teyinza kuba nga tekirina mba agenda batya omuntu agenda atya mu nsi endala nga talina visa kisoboka tebasooka kuba na visa waliwo n'abamu abalina visas waliwo abakyala abamu betulina nga baami baabwe balina visas nga bazifuna tegeza n'abamu tebakozesa passport kati ekintu kino kiri bwe kiti mu bantu bano abaami bano abagenda mulimu abamu abaami abaali balwanirako Iraq ne Afghanistan so ono omuntu eyaba recruiting yamanya abantu bakola ki batwala ono ye mwami wo oyo ojja kutuwa ekifaananyi kiteekwali bakirabe bulungi kati ono yali aliwo ndaba omuzire emabega Russia eno uniform ye Russia yali yalwanako talwanangako ne pistol yali tagimanyi yabiyigiddeeyo eyo mu training eyakasa mmeme n'amagumba gennyini yaŋŋamba mpuli enkizi zonna zikutuse omuntu atakukwatangako na pistol omutwalo tandika mu training ebintu by'amagye nga amawulire gennyamiza kubanga wabanga ne gavumenti ekirimu kitegeeza kiteeketeeke kya gavumenti ya Russia ejja abantu mu nsi endala nebatwala kati ogambye oyo gwe bawa essimu tebeerangako gwe babawa nti yebatwala essimu gye bakuwa tewali engeri yagitrackinga ne bamanya ate bangi ba-agenti bano bangi kwegamba omusajja oli bakozesa abantu okutandika okurukurutinga abantu abo naye nga ba-agenti baabwe bangi era abakyala bangi abali eyo balina ne basobola obba muzukulu wa Kisoloma Ntinkimbo wankubuuzizzaako omukyalo ono mwalaba story oba mwagigoberera story y'abasajja be batwala ku kyeyo si kyeyo Abannayuganda be batwala e Russia story yatambula nnyo nga abasajja beekubira enduulu nga baagala babakomyewo kuno babatwala nga babasuubiza emirimu egy'enjawulo batuuka eri babayingiza amagye ga Russia kati ono komando oba mukyala w'omu ku bakomando sooka obuze ku batulaba abatulaba mbaniriza mwebale gye mutuusaako engalo bakuyitani nze amannya agange nze namuli Jennifer ki ekyatuukawo nze omwami owange yali muvuzi wa mmotoka yoono ng'ate ekyambala ali mu kya Uganda kya Russia ekyo otyo so era nga bwe mbimanyi ebyensi eno wabeerawo yali muvuzi wa mmotoka wane Kampala owa taxi n'endala kuba kati yagenda okugenda ng'akolera kampuni y'amasimu nga intaneti gy'avugira naye bwe baali bali awo mina process nga bw'obimanyi ebyokunoonya emirimu baba balira ekirimu ekiriwo kitegeera awalala tebamusasula bulungi we yagwira ku kino ne bamugamba Russia naye tebamugamba Russia actually ye bamugamba tebamugamba byamagye bamugamba era byakuvuga mmotoka byalimu ne bamugamba eri waliyo omulimu olwali amubalira mukwano gwe naye nga nze nange okutegeera kwange nga mumanyi abasajja ebintu byamwe mubikweka nze saategeera nategeera ali eri yapangapanga ebintu byonna ali nyenyenyi n'agenda nga taŋŋambye babagana okwogera oba kyesimanyi naye era nga omanyi embeera ya Uganda eri wano nti omuwata abafuluma abasinga tebakola ki teboogera naye ye ate yaŋŋamba atuuse kitegeera yaŋŋamba atuuse ye baali bamugambye mulimu kugenda kuvuga mmotoka si Russia ye bamugamba Australia olwatuuka eri taate ne baba divertinga Australia yo batuukayoko ye yaŋŋamba batuukayokko kuba yankubira n'akafaananyi nga bali mu kutikka mata
otyo yatukira mu dayali farm oba kati simanyi buzibu awo kyagwawo ate kumudayivatinga kuddawa okube mundu e Russia okudda Russia mwanzo olwatuuka nga wayita wiiki ng'emu nga ŋŋamba taata omanyi ekiriwo nti aa taata abasajja babano batututte Russia akuyitaani anti mufe byaffe byakitegeera agamba omanyi ekiriwo ampita amanya gange nange ne muyita yagamba nti kato omanyi ekiriwo agamba omanyi ekiriwo ekoze egwe Patricia kalota pato omanyi ekiriwo nti kati ate munnaye bantuttewa mu magye mugamba ate buzibu ki nti ate munnanga ne mugamba ti tewagaanye tolina woogaanira batukanibajjako ne passport zaabwe buli kimu okumanya nti babajjako buli kimu n'engoye zennyini zino ez'omuntu ezaffe ze bagenderamu bazikujjako ne bakuwa ebyambalo bya mu magye ate ekikwewunyisa nti bye bakuwa byebyo paka teri kunaaba teri kukola ki teri kusala nviiri teri kusala njala nga bw'ogenze bagenda kukola bagenda mu lutalo nze simanyi nakumanya kuba bano abasajja kyeka nga bw'owulira nti muntu nsolo baba baagala obeere muntu nsolo babateekamu guli omutima kitegeera egwekyawa kati mu kukunyumiza kugamba nti aba batwala bali connected ku gavumenti oba abantu sekinnoomu yaŋŋamba omusajja kale eyabatwala nze enamba gye yatuwa eyeringa eya agent eyamutwala musajja bamuyita Patrick n'essimu ye tebangako okuva bwe yagimpa tebangako naguno gujjwa kitegeera nti oba mukubire abantu bangi abakyala bangi sinze zeka we are almost like 100 okitegeera batwala bangi lukumi n'olukumi luwera olw'Abannayuganda abagenda abasajja luwera kati mwalimu okuteekamu esente nga bino tuwulira nti oteekamu miliyoni bweziti oteekamu bweziti ogenda egindi oba tebateekamu ebyo no byalimu kuba ye bayagala yatagenda Russia yali agenda Australia era yateekamu sente yateekamu gammeka nze saamanya kuba nze naye nze kubanga nagamba saamanya nti agenda naye nga okusinziira ku sente ze yansabanga ngaso kompeyawo akakaddesi kati nze mu mayindi zange bwe yagenda nakirowooza nti ze yali akola ki yali nga ateekangayo okiraba naye nga obuzibu bwe buli bonna okweyiya si kibi omuntu ogenda n'akola si kibi era tetukivumirira kyokka omuntu alaze era akola ki okitegeera kati eri gye bali akugamba babayingiza mu magye babayingiza mu magye ate ku mpaka kuba olwatuuka eri babasayiningisa contract nga ziri mu Russia ate nga tebalutegeera ate nga bya force kati ate kuba kati oba osayininze contract kitegeeza oli ku mulimu baba wasasula sente babawa sente bagamba babawa sente kyokka sente ezo ze babawa za Russia tezifuluma na Uganda kati ziba zimuyamba ki anti ogenda n'ozikyusaamu n'ozisindika ewa pato ziba zimuyamba ki luddawa nkugambye nze yaŋŋamba kuba nze enjogera ye bwe nali communicatinga naye mu ssimu ebiseera ebyo nga tebannaba kubajja offline yaŋŋamba nga abasajja nga boolaba ddungu nga boolaba ewantu nga muli mu ddungu yaŋŋamba butyanga agendayo talabanga munnansi n'ogu ow'e Russia webali tewaliiwo bantu bannansi si dduuka si kiki talina kye yali alabye kati kyembuuza kye kino gavumenti ya Russia ekola recruitment oba okuyingiza abantu mu magye nga bakola bwe batyo butereevu nnyo balina omuzungu gwe bayitamu bamuyita Dimitri Smaya Dimitria oyo ayina abantu bakonectinga nabo ne batandika okurecruitinga abantu mu nsi ez'enjawulo si Uganda yokka mu nsi ez'enjawulo Kenya Tanzania South Africa naye abannakenya abamu aba bwe batandise obbajjayo babajjayo aba South Africa babajjayo Zambia babajjayo ne Uganda simanyi lwaki eremedde okujjayo abantu mwagendako mu katuba kati kiba kigoba mu internal affairs buli wamu tetulina we tutatuuse amabaluwa gonna twagateekayo ate foreign affairs ministry buli wamu twagendayo buli wamu twatuukayo n'ebbalamu yennyini zino ensonga azimanyi kuba ye yatuwa ebbaluwa ezitambuza mu ezo ministries zonna kitutte ebbanga ki ekyo kyanga kibaawo ekintu kino kirudde kubanga abasinga waliwo abagenda n'omwaka guli 2025 nga gwakatandika lwakuba nti nze wange yagenda 2025 nga gwako naye waliwo abagenda nga yakatandikira ddala which means bano abasajja bali mu bulumi okiraba bali mu bulumi era baagala babajjeyo bo baagala bayinsistinga babajjeyo kuba embeera gye bakolereramu ya bugubi yakufa kati gwasemba okwogera naye dde nze nasemba okwogera naye mu gwokubiri nga gwakatandika nga bakyalinawo amasimu
nga bagenda kubanga yaŋŋamba bagendaga bajjako bagenda ku front line bagenda mu lutalo katolo mweyo space bayiza okuba emundu bayiza okuba ebikompola bayiza okukola ki buli kimu kisoboka kati kagavumenti teruzikiranga paka kati ate bali abasajja balwanyisa drones yaŋŋamba drones ezisinga okutta abantu zissa abantu bangi kati tumanyi oba ntwogerera wano yafa oba teyafa naye nga tusaba abalamu abaliyo babajjeyo ba gavumenti esobola so n'abakyala banno bwe muli mu issue eno bonna obawuliza talina omu alina kye yali awuliza tewali buli omu ali mu ssaala abantu bakaaba balina abaana balina okugenda ku ssomero tebalina school fees abalala babaleka bazito eyo omwami wo kati gyali yakulaga nti alina escape route yonna tewali muganange tolina woddukira eri tolina wosobola kuddukira toyina okuggyako nga gavumenti yeyambye nesaasira negenda neyogera ne Putin ne basobola okuba nga basobola obbajjayo kati bituuse okubeeramu President Putin mulamba nowa Uganda Museveni ensonga ebeera nkulu nnyo ekitali ekyo tewali kyetusobola kukola ffe nga ffe tewali kyetuyinza kukola okuggyako nga Museveni asaasidde nayogera ne bali abantu mulinamu okuteebereza nti gavumenti ezobanga ekirinamu omukono butereevu teyinza kuba nga tekirina mba agenda batya omuntu agenda atya mu nsi endala nga talina visa kisoboka tebasooka kuba na visa waliwo n'abamu abalina visas waliwo abakyala abamu betulina nga abaami baabwe balina visas nga bazifuna kitegeeza n'abamu tebakozesa passport kati ekintu kino kiri bwe kiti mu bantu bano abaami bano abagenda mulimu abamu abaami abaali balwanirako Iraq ne Afghanistan so ono omuntu eyaba recruiting nga yamanya abantu bakola ki batwala balwanyi okitegeera so naye bo embeera yali eri si eri eno Russia biralamu kati yagamba mwami bagenda balwana na nsi ki Ukraine of course babatwala kuba Ukraine kati segeza Russia babaayo bakoyo kutta abaayo kwe kusala kola recruitment etwala ate era bagamba bano abaddugavu be basobosaayo ku front line babakuba bali abazungu abajja kino ekyabo kiwedde kitegeera abaana bafudde abantu bangi bafudde abantu abakazi abamu tebamanyi babba baabwe gye bali kumbe bagendeyo okubonaabona naye nga lwaki asijja tebayogeranga ne bakazi banno balaba bemuli mugundi bagamba baabwe tebayogeranga abamu babba baabwe abamu abatono abamu bababuulira abalala tebababuulira oba babagamba temwogera bajja bagaana baba bamuyitaani yekyofa William kyofa togabye kati yakulekera abaana alina abaana naye tomanyi oba mugyali mulamu oba gyali mulamu oba alidde oba taliiyo naye nga ffe kyetusinga okusaba gavumenti kiri ekintu kimu etusaasire etuule ne bali abasajja babarilizinge bakomewo kuba balese abaana balese abakazi balina obuvunaanyizibwa kati ogenda kwesanga nga omukazi ali waka kati bakunze ali mukola naye waliyo omukazi gwe baleka nga takola ki nga takola kati ye maama ye taata tebalina fees amayumba gabalimu gapangisibwa naye bakuleka mu muzigo kitegeera so gavumenti bwebanga kiri ekintu ekimanyiiko noyeba tekimanyiko kubanga bali Bannayuganda bannansi kigikakatako kugenda kola ki okubajja ogambye ensi nazo zitandise okujjayo abaabwe bulungi nnyo Kenya yajjayo abaabwe South Africa yajjayo abaabwe mwategeera mutya tubiraba ku internet obiraba ku mawulire internet kati wano mu Uganda ani avunaanyizibwa omutuufu ku ekyo internal affairs Minister wa Internal Affairs ne Minister wa Internal Affairs twatuukayo n'ebbaluwa bazirina baminisa babakyusiza bagende bakyuse ne kati ono omupya yo tetunaba kugendayo kyokka naye nsubira ebintu we bibeeramu ebbaluwa bw'osanga mu office kwotandikira kitegeera ekintu ekyo netusaba okubiddamu era muddeyo omupya mumutegeeze abasajja singa bwe batuuka tebakebera fayiro bannaawe bandituyambye minisita Balamu talina kyatamanyi ku nsonga ezo Mama Nabbanja twatwalayo neera ebbaluwa buli wamu office twatuukayo kubanga basajja balina abaana kati mukuŋŋaanirawo okuba like wajja mukuŋŋaanira ne mubanja oba nti nno mulina ekibiina ekibagatta oba mulina gye mukuŋŋaanira n'abo abakyala abalala kati ekintu kino tulina omwami atukulira bamuyita Mr. Kato twakola WhatsApp group mu kwekuŋŋaanya abakyala bano bagendanga nnyo ku Russian Embassy
kubanga kweddukirira naye nga nabo bagamba tebabimanyi naye ate nga nabo tugamba nti tebabimanyi nga basajja baffe bali mu nsi zaabwe tetubategeera. Russian Embassy yeegambye mwogerako tebiwulira egamba tekimanyi tekirina kyekimanyiiko tegeera ekintu ekyo. Ate ku immigration mwagenda ku immigration ne babalaga nga bafuluma because balina data ti bano bafuluma bagenda mu nsi bweti bano bagenda mu nsi ku immigration tubadde tetunnatuukayo wakati awo bwe banga mugenza ku immigration mufuna data oyo mumuleeta ku embassy ya Russia batasobola kwewakana abantu bano bali mu nsi yaabwe. Ono ye mwami wo oyo ojja kutuwa ekifaananyi kitekwali bakirabe bulungi kati ono yali aliwo ndaba omuzira emabega Russia. Eno uniform ye Russia yali yalwanako talwanangako ne pisto yali tagimanyi yabiyigidde eyo mu training eyakasa mmeme n'amagumba gennyini yaŋŋamba mpuli enkizi zonna zikutuse omuntu atakukwatangako na pisto omutwalo tandika mu training ebintu by'amagye nga mawulire gennyameza kubanga wabanga ne gavumenti ekiri mukitegeeza kiteeketeeke kya gavumenti ya Russia ejja abantu mu nsi endala nebatwala. Kati ogambye oyo gwe bawa essimu tebeerangako gwe baba nti yebatwala essimu gye bakuwa tewali engeri yagitrackinga ne bamanya ate bangi ba-agenti bano bangi kwegamba omusajja oli bakozesa abantu okutandika okurukurutinga abantu abo naye nga ba-agenti baabwe bangi era abakyala bangi abali eyo balina ne bwemba nsobola obbakuyitira ne bajja n'obajjako nabo interview n'obalaba bayitirivu naye buli omu ayina gundi mulala agenti mulala. Tegeza abantu bano oba waliwo omuntu abatuma nti nze nfunire abasobola okugenda nze nkuwe ssente kati abamu ate tebabayisa ku kisaawe babayisa Kenya wansi abasinga babayitiriza wansi okugenda n'abeera nga bw'aba ali agenze departure ye tebalaga Ntebe telaga nti yava Ntebe naye nga tusaba ekintu kino mutuyambe kati musaasire abakazi abatudde mu kintu kino musaasire famire zaabwe kyatandika 2025 kuba waliyo abaagenda nga yakatandika gyemyaka ti abamu balimu ebiri abali mu kitundu bagamba abakyala bagamba muwera abasajja bawera 1,000 Abanauganda basajja bokka bagenda basajja bokka naye nga bagamba nti waliwo oba wawulirako gundi ku social media yita abawala ogenda okukola mu companies ye Russia biki asinga bagenda ne baba training ebintu by'okulwanyisa ebintu by'okukola bomu by'okukola ki olutuuka eyo amala obikola nga babatta bwe bamala okumala okubikola bagamba Russia teyagala kufulumya gundi yaabwe magezi gaabwe wabweru baba bamanyi oba onaafuluma olina ekyogenda okwogera kitegeera kati kyetutamanyi oba abasajja baffe banadda oba tebadde byonna bya Mukama kati mulindiridde Katonda yabasaasira Katonda yekka yasaasira naye nga ne gavumenti kati wemba mwogera wano mukowolerani okubataasa gavumenti kubeera yeyina okikola ekintu kino naye banaye eruddewo ensonga tuzibagambye buli we tugenda mu ofisi ya mama Nabbanja ate yagenze eno mukomeewo luno mukomeewo luli olwokuba obuzibu enkirabamu tewaliwo kampani entuufu nti bagendera mu kampani bweti tewaliwo omuntu alabika imidenti gundi yabatwala muzungu oyo Dimitri ye yabatwala ate nga yayita mu bantu muno abanene abali ku ruutinga abasajja bano tegeera ekintu ekyo so bawo muguni mwe yagenda alinamu n'emikwano gye be yagenda nabo bwe nkirowooza naye be yali asomeddemu ku mulimu be yagenda nabo sibamanyi naye nze nkimanyi era teyagenda yekka kati ogaba enamba y'essimu njigaba gibasomera abawuliriza bayinza oba walina kakulu oba alina kyayinza okulondoola ku ekyo 0751 68 33 30 okay kale katwongere okukuba emulanga bw'obanga gavumenti naye yo solo yamwe nagirabako badde balina okuggwa yaggwa kumbe tewali kyakoleddwa tetulina yadde ka feedback tetulina yadde buyambi bwonna bwe twafunye abaana bonna batudde tebasoma mayumba abakazi babagobyemu mayumba kati kiki kyetuliko bannange oba musabe gavumenti ya Kenya engeri gye bayite Kenya Abanauganda tusabe Kenya tulina gavumenti eyaffe eri kuno okwaffe
nabo banunula baabwe kuba baabwe abamu babajjayo. So ndowooza musooka muddeyo ku internal affairs nga ye mwali mukole appointment musaba appointment ne minisita omupya gwe balonze yayinza mulabe ye wagenda obitandika otherwise kiyinza okuba nga kigenda beera we bati paka naye nga si mawulire malungi atogere oludde okuwuliza kati gwena mikono gyo gyomanyi nga naye we yagenda oba emikono mugifuniddeeyo nga mugenda okunoonya eyo gye mwesanze ne bakazi banno ddala kati gwe wasigaza abaana bameka nze nyina abaana 2 naye ye ng'omwami wange alina abaana 7 bambi kati bona tamanyi kiddako kale katubasaasire mukama abataasi emboozi y'omukyalo ono mugiwulidde mwali mugirabeko abaali bagifolowinzeko emboozi ebadde nnyo ku tv batwala bannayuganda nga batutte kukola bweru babatwala Russia kulwana batwala kubakubisa mundu ate batuke ne babajjako access zonna tebalina masimu bantu tebamanyi wadde ekibuga mwe bali tebamanyi wadde akatabo ne mwe bali tebamanyi n'abali nabo tebamanyi wagye bali ate wakyali communication gavumenti ya Russia bakozesa nga ebakubisa emundu add on that tebabasasula sigamba nti ffe tuli eno nti tufuna akasente akava okitegeera naye abaana babonaabona abaana tebasoma mayumba abakazi bagabagobamu tebabasasulangako wadde tebabasasula sente kujanga bali nyonyo ne bagenda nemufuna akasente kadde tebabasasula sente kyokka nga kiteeberezebwa okuba nga gavumenti yakuno abakulu abamu bakimanyiiko nga bwe kyali ku bakadamba nga kampani ezimu z'abakulu abamu wano bakadamba bali bakaaba kumbe bano abakulu bayongera basindika kugenda so government take over from there Ministry of Internal Affairs memu brands wakwekyo omuntu afulumaite eggwanga atalina visa agenze mu nsi ki agenda mu ensi gye bamutu agenze kukolayo ki immigration omuntu mbadde manyi ku immigration wali omuntu alina balaga visa yensi gyagendamu mu ka passport ke anyway kale katukireka tujja kwongera okigenda deeper ngenda kunoonya kunekoba n'abakyala abalala nabo tufune side of the story nabo batubuulire ekyekyabwe kikyo osanga gavumenti weneraba emboozi zino eneevaayo gyeri bye bye